Empaka ez'ensi yonna tulina team Uganda egenda okukiikirirwa, egenda kubeera mu Malcolm Gift Ssebuguzi, Miguel Katende, Jonathan Katende ne Rale Ssekamwa Junior. Abavuzi abo banna race eno gye tugendako ku Sunday eggaruga ye race yaabwe esemba okutraininga, era oluvaawo bagenda straight oluva eggaruga bagenda straight bagenda Ntebe balenye bagende Romania competing mu World Championship. Ennaku z'omwezi ziri nga 25 Sunday eno 25 June 2023 wali eggaruga ku lw'Entebe ku nnyanja. Tumaze okutegeka bulungi enteekateeka zonna eza safety eza medical ambulance eziri, so abavuzi bagenda kubeera safe n'abagenda okulaba nabo tubategekedde, ate era mpozi n'emisososo gyonna permissions eza FMU eza government eza security zonna